mama tende chibuba mubaka bwa mugenyi nambewa detya senyate ya jajendi nambewa tomu kubanga teri awafanana neda nambe tusa kufanga simwenyeza msajja yena nekasimayo kentekako Welcome to the show. Mwebale nyo, mwebalire ddala. Akayimba bakayise sanyu lya mulenzi. I didn't know much of this time. Mulamu wange wayimbi ati awengonge fetu chituddemu. Mwebale nyo, mwebalire ddala. Welcome to the show program Tuesday. Program nyonyogeze mukwano. Sawa 5 kitundu zennyini. Tuba tuyingiddewo ne tubavuga ne tubanyonyogera ne mwebale nnyo ababiriko waliwo abantekisingidde message nga munga no kojja Tuesday yatufukidde Tuesday abasajja batukala kata kumpi paka kumacha paka lovaako mwebale nnyo mwebalire ddala ffe tugamba nti nno mu programu eno kyetuvumirira temwemma mbegayiridde omanyi bagamba nti nno buli kimu ebintu ebyo bibikuuma amaka tubalamusizaako nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala amanya neddobozi kojja Kimbo wa Kimbo wa Research King Training Center mbanyingidde wate mu style okutwala mu mbeera okulambuza ensi ey'omukwano etambula etya ekwatagana etya bakuzize bakikonyeemu mulimu ko be bakikonyeemu naawe nobeera nti no kyamuse bagamba nti no programu eno omulamwa gwayo egamba temwemma sijja kukyogerako nnyo naye temwemma muzeewo ki mutusanyusiza nnyo nti nate Tuesday mulina ebintu bingi nnyo byemukomawo mukwano gukomawo maka mbalamusizaako nnyo mundaba Tuesday nkyusa mu style nembeera ate nga ndi mulala nnyo mubembeera nga ate ntambula embeera yonna tubalamusizaako nnyo mwenna abakulu mu poliisi mwebali nnyo mwebalire ddala twebazaako baminisita ab'eggwanga mwebali nnyo mwebalire ddala kasita mwavudde ne mukikonamu nti habo tutandise omulabamu value tutandise omulaba nti no habo department eyambye ensi yonna mukulike eyo nnyo abavudde mu bitundu byonna ng'okyuse waka n'essaawa zino ng'otaddeko ABS TV oli mu kulaba programu ennyonyogeze mu mukwano Tuesday Corporate Show terabibwa mwana yo nga yo strictly bantu bakulu bonka tuli live nnyo wane Kaseze Kawaala omwezi tugutambuza omwaka tugutambuza gujja obligations manyanga ebigendererwa ebibyo bitandise otambula obulungi kiki kye wasuubiza kivuddeyo kitandise okubeera nga kikwataganya mu byonna n'olwekyo keekadde kenkugamba nti nno tuula kalira beera nti nno osobola okukwataganya mu byonna tugenda tambulira ddala paka essaawa zigenda kubeera eyo 6 n'eddakiika nga ziizo tubeere nga ate tukwataganya mu mbeera emu oba endala mbalamusizaako nnyo ayagadde okusindika obubaka ng'olina ky'obuuza ng'olina ekintu kyonna ky'obuuza mu programu eno sindika obubaka bw'oku 0705 93 0485 0705 93 eyesimu eri mu box gyoba osindikako message buterevu message yonja kubangisoma wano esimu yino wano njirina esimu ezo ezisigadde zonna beera nga ate osobola okubuuzaako ku kampuni ya Mama Nemo Beauty Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okuyoyoota abantu ensusu mwebale okubeera nti n'abantu baffe mubajjewo mu mbeera yonna abantu luli babadde nga bakyebuuza nti nkole ntya no this time babaleetedde ebizigo ebirungi ddala ebizigo ba slimming girl ebizigo ebisala omubiri babaleetedde eddagala eryokunywa nammwe abantu abadde bakwasanga nti anjagala kugejjamuuko naye nga oludde oyagala kugejja mubiri gwonna kati babaleetera fat drinks eziyambako omuntu wa bulijjo nobeera ng'oyambiddwako n'ogejja abaana bato busera bwe buli bulungi nnyo butabulira omwana ajja kuba nti naasobola obunywa abeere nti naasobola okukwataganya ate ku ludda olw'ensusu mutulaba naffe tumenyereketa tukwasaganya embeera yonna ne tubeera nti nno buli kimu kyonna kitambulira ddala bulungi olwaleero bannange simanyi njasooka okuwabula abavubuka mulekera waliwo ko abavubuka abamu abatandise actually ekintu kino kitandikidde nateete oba kyatandika dda mu ggwanga lyonna naye tetumanyi abavubuka muze waliwo kibinja ky'abavubuka kati mbuno nabo beetunda simanye ekintu ekyo oba kivudde kuki ne mulimu nk'abavubuka wano kitandikidde nateete so abavubuka nandigambye nti nno mujja kufuuka reactant muleke kola abavubuka betunda expensively ate kati kitwewunyisiza nti abakyala bagendayo ne babagula
kati ensi tetumanyi kiki kyevuddeko naye ng'olwaleero nno nabaddeko ko awantu awamu nekintegeezebwa nengenda nendabira ddala abavubuka basinga obungi babeerawo abakazi abagagga abo ne bajja abakazi abamu ne bajja n'abatali bagagga bayidawe tukyewuunyiza oba abasajja tumwe mutakyamatiza bakazi oba mwe mutakyakola mutya naye abavubuka beetundira ddala kati oli n'agendayo omukazi n'agula omusajja n'amutwala nti no one night ne bagenda ne kwegamba kivudde kuki nagezezaako okuinterviewingako ko abantu abamu era simanyi muno ba vidiyo eno banagituwa maaso kaawo banagikkiriza naye nagezezaako okuinterviewinga abakyala abamu ne bagamba tetukyafuna ssanyu mu maka kujja obeerawo nobeera n'omusajja n'akola bwati kati ekivaamu nononyereza ekintu nti nga nze simalangako ekisalawo nogakange nenfuna omuntu anaakola kino na kino so bannange abavubuka nandigambye nti no oke sijjagira bagamba buli omu abeerako nekyayagala naye abavubuka ngaffe kijja tuteekamu omuze gw'obutakola neziwera saawa omwezi akawungezi ne mugenda ne mwetuuma awantu abavubuka ngaana nti tulinze wano bakazi bajje batugule titubitegeera actually oba kivudde kuki oba nsi kukyuka netugamba nti ffe kiwano kyetukubiriza nti no bwoba osobodde funa omuntu muteeketeeke nga bw'oyagala mukolere buli kimu asobole okugenda abakazi be basinze nno nokiwagira nti bwe kiba kyazize kibeerewo tetukyafuna ssanyu agenze ne weefunira omulenzi n'ogamba nti akankala kati paka lwemmala no kijja kiwagira mbuuza kuba security operatives mwenna mu ggwanga abantu ab'amaanyi mu security naye nga programu eno temugivaako Campi Commander Kampala Metropolitan Police Commander omwami Mwesiga wamu ne assistant webale nnyo mwebalire ddala mukyala Doreen CPS mwebale nnyo mwebalire ddala OC Station Odi Kampala DPC Odi Kampala ba DPCs mwenna DPC Katwe omwami Lwa Musaayi webale nnyo mwebalire ddala KMP South ne mukwano gwanga ni Siraje mukwano gwange Siraje bakaleke afande Siraje bakaleke nkulamusizaako nnyo omwagazi wa polisi Kampala n'emirirwano omwami Emiliano Kaima omulangira Emiliano Kaima tukulindiridde misinde this time omwaka guno nja kirya ekifo misinde n'olwekyo kwataganya onagamba ntino eri omutesitesi wa program ennyonnyogeze mu mukwano kulamusizaako nnyo kojja Kimbowa era nenkwebaza emirimu gy'okola weebale kuyamba ggwanga kubanga abasinga obungi twali mabega nnyo mu nsonga ezikwatagana n'omukwano agamba nti nno kojja amanya nze KL eggayaaza era nga ndi mwami wa myaka 32 kojja obuzibu bwe nafuna naakafuna omukyala emyezi ng'ebiri naye omukyala ono n'amalako naye lwaki omukyala lusekese lwanku nti nno ogenda dwetikka agamba nti nno kojja nakawasa omukyala emyezi 2 naye omukyala buli lunaku ayagala twegatte abasajja mutandise okutya seksi abasajja mutandise okutya seksi agamba nti kojja simanyi nasooka nendowooza nti nno kyabugole kubanga mukyala wange namufuna nga yali abaddeko okwo n'omuntu era nange nali mbaddeko n'omuntu agamba naye ekizibu we kiri kisusse ew'omulamuzi anti buli lunaku ayagala omukalakata era lwoba tokikoze olabira ddala nti omuleka munyiivu kojja nsuubira okugendako ebweru agamba nti nsuubira okugendako ebweru naye neeraliikiriddemu nti omukyala ono anaasobola okugumira emyezi 9 gye ngenda okumalanga ndi bweru kubanga buli lunaku ng'etteeka buli lwodda awaka bwe mumala okulya emmere ne mulinnyo obuliri aba akyagala mukikole emirundi 2 n'obudde nga bukya gye mirundi 3 kojja omukyala ne bwembeera nzizeyo nga nkooye ntya annemerako nantegeeza nti nno ayagala tukikole kojja natuusa ekiseera ne neebuuzaako ku bakyala abamu abakyala ne bantegeeza nti ako kaba kasagazi bo nga bo omukyala omutuufu afuna obwagazi ku nkomerero ya mwezi nedda saagala seewo bakuwabise omukyala omulamu nga seeluze zibadde zikola bulungi ne hormones buli omubiri ogutakudde buli bw'omutakulako wansi wa kamera n'oyonga ku bbeere that body contact kasita obeera nti omukyala yenna mulamu just mindset kasita oteeka mugongo nti no ngenda kikola omukyala omutuufu kati bano bonna abakuwabula temunnaba muntu mutuufu agamba nti nokojja ekintu kino kimazeekeo emirembe
era n'okutaanulwa kubanga nali mbaddeko n'omuntu omu nga ye ne bwe tumala ewiiki nga tetwegase takifaako kojja omukyalo ono mulamu. Ekyokulala waliwo eddagala erikendeeza ku bwagazi kubanga kirabika bwagazi bwe bususse kojja ne bwe kibeera nga alinako kyonna ekyamunyizizza ye nga ye essanyu lye nga mwegase. NB ngenda bweru era ngenda kumalayo emyezi 9 kinaasoboka omukyalo ono okugumiikiriza ebbanga eryo nga bwe mulaba kojja mpa ku magezi oba mutenga obudde bukyali okumutasiya solution by the way abasindika message twagala mutusindikire waliwo ko omukyalo ono mulamu si mulamu omukyalo ono mulamu si mulamu kyenjagala kyokka nsindikire ombuulire lwaki omwami akomplaininga ku mbeera bbiri agamba nti nno naakafuna omukyala mugole emyezi 2 naye omukyala tampeweeza buli lunaku lwe tulinnya obuliri bwetu kyayagala ne twegatta ne tuddamu ne twegatta n'obudde nga bukya olowooza ensobi yaani ensobi ya mwami ensobi ya mukyala mukyo tujja tunuulira ekintu kino nga tetukyekwekeredde nabagamba programu y'olwokubiri eri straight nze nandirowoozeza nti ensobi yiyo ng'omwami 1 omukyala ono tamala tatuuka ku ntikko kati ye problem gy'olaba nti alina that sexy urge ye problem yokka oyina kunoonya bunoonya point nti omukyala ono amaze atya kuba omukyala yenna Mukama Katonda yakitonda ne bwe kaba kasagazi ne bwe kiba kitya teriyo omukyala akeera ku makya n'atuuka ku ntikko n'addamu kwagala kintu kino mangu naye ogenda n'okyegendereza gwe oyinza n'okuba emirundi gy'oyita 3 nga tegiwera. Omwami yenna bw'okola sex eddakiika 5 kitegeeza nti nno n'oddamu n'okola sex eddakiika 10 n'okumakya n'okikola eddakiika 10 oba 15 kitegeeza mu kyo gibalenga lawundi etya. Olwaleero nno abasajja problem weri abakazi mugenda tutandika obbayita abaakasagazi na buli kimu lwa nsonga nti nno tonnamanya communication oba language in love bakiyita normal safety precautions. Omulungi ali ku message actually mugende ku WhatsApp group mugende ku WhatsApp musindikire message kati bwe munava ku WhatsApp tuberenga ate tusobola otambulira ddala bulungi nnyo tuberenga tusobola okumanya gwolowooza kiki omukyalo ono yayina ensobi kubanga omukyala agamba omwami agamba nti no buli lunaku nfuba okulaba nga manyanga buli lunaku omukyala ayagala twegatte oba nzizeeyo nkooye oba nze agamba yakamufuna emyezi 2 so which means love 1 nze kyensuubira love ekyaliwo love weeri nnyingi omukyalo ono oyinza okuba nga wamusanga muyonta n'ekyokulala ng'oggyeko ekyennyonta tonnamumanya ekintu kino mubeere nti nomusobola okukiwabulamuko ate tubeere nga tweyongerayo naye nga nyongera kujjukiza nti no ffe abakimba wa Research Kick and Training Center olunaku olwokusatu gyendi ddala kojja kimba ewakaliga abantu bange ab'emukono ku lwokuna mu nnindiriro okuva ku ssaawa 12:30 ez'okumakya paka essaawa 9 bwe zisuka essaawa 9 oba togenda kunsangayo kubamba nina okudda ewakaliga sirina lunaku lwe mmalanga siriyo ewakaliga kuba ye main branch ate kwe tutuula na buli kimu so tubakubiriza nnyongero bakakasa nti enkya ewakaliga gyendi mujje munaabe ku byogo mujje mweddaabirize jangu otayiza omukisago jangu olwanirira embeera yonna bana erinnyo bwe livaamu totugamba nti n'erinnyo lyavaamu tetujja ddizaamu naye ekintu bwe kibulamu amaanyi tebagakola ki amanyi tebagakubira mpiso amanyi tebagakola batya oyina kujaabiriza mubiri abaami tulina eddagala lyaffe lya power mix tulina eddagala lyaffe lya natural v power extra tulina eddagala eryongeramuko ku spam count volumes oba enkwaso eddagala lireetera kye tuyita kegel exercise mubiri nga mu abaami noddayooko mu mbeera n'obeera nti noosobola okuzannya kati gwe kyobalanga luutu eno ey'okubiri nti no omukyala ngamba tukole luutu ey'okubiri lwakuba nti no first round oyinza okuba okola kye tuyita premature ejaculation dakiika 5 n'oyabulira ogenda muleka nga wansi wamugijijja kyevolaba akulemerako n'ogamba nti no n'obudde nga bukya onagamba kojja oyo omukyala saagala ababula nalwali okay onagamba nze Timosi enatete kojja ngamba nti no yomukyala mulungi kubanga abasinga obungi abaami tutera nnyo okwagala sexy owa buli lunaku naye ng'ate bakyala baffe tebakisobola onagamba nti no oyo mukyala mutuufu omukyala ayina amazzi
omukyala ayina amazzi na buli kimu buli walabidde ku mwami we awulira nti nayagala. Hey, her sex libido is too high and it's her nature. Okay, thank you so much. Abali ku WhatsApp mwebale nnyo ndi musoma message ya monagamba koja high. Also me, I like sex every day, and whenever I don't play sex I feel like not in my moods. Please koja also advise me. Okay, webale nnyo webale dala. Onagamba koja, do you have any WhatsApp group that I can use to send you messages? Okay, no WhatsApp group yange yajjula anytime nabasubiza okubagulya WhatsApp group endala nenga WhatsApp group yange yajjula koja WhatsApp koja, how much is the masturbation victim drug? Actually you can call me after the show nenga abami mwenna bakozesa ku masturbation. Problem eyinza okubeera nga gwogambye esimanya gwe kebbi. Problem eyinza okubeera nti nno ssebo wakozesaako ku masturbation n'ekyokulala abakyala abamu nga takuwulira. Abami abamu saizi yevedde nobeera ng'oli mutono nnyo nnyo mu saizi ate nayo nnyini n'olemererwa okubeera nti nno okola ki omanya. Kati problem weri nti omukyala ng'omubeeramu naye nga talina kyawulira ne bw'aba yakamala okubeera naawe ne bw'osulako nga takuwulira nga ye. Abami akazigo kafa akamagejjo abo jeri weekali ate bwe bakozesa ku masturbation tulina akazigo kafa akamagejjo power extra jangobere nti no sobola okwongerako ku size y'obutonde kibere nti no kisobola otambula obulungi. Bannanga bami, it's high time wake up. Fe tukibagamba nnyo kyekiseera ozukusa obwongo bwo. Abamu obwongo bwebase gwe n'okanyagamba nti bannange nno omukyala wakasagazi buli dakiika ayagala bannakamala okwegatta naye nakula bwati because takuwulidde. Okikoze naye nga takuwulidde. Omuntu eyamanyiire okuvuga longo luutu oyinza okukyekanga nti ne yasooka ye yakikola nga ye yakimumanyiza nti buli bwe beegatta bayirabe bano abakyala abamu bemufuna. Some people get time. Some people organize for sex. Abantu abamu beorganizinga olwa sex nabeera nga ye sex style ye etambulira mu mbeera bweto. Kati gwe bweddawo n'omugazaagaza n'ogenda ne weegatta eddakiika 5 n'okola otya ojja kitwala mbu nno omukyala ye mukyamu oba ojja kitwala nti omukyala wa akasagazi naye nga akasagazi k'otugamba tekaliiwo. Onagamba kojja omukyala oyo mulamu nnyo era akyayagala omwami we. Webale nnyo weebalire ddala. Onagamba ntheruusi kojja onagamba dino kojja bannanga ate ne mmala mufuna oyo nze mba neesiimye kubanga owange luutu emu abatayagala kukiddamu. Okay, nagamba kojja that is right, the man has a problem. Webale nnyo webalire ddala. Bali ku WhatsApp mwebale nnyo mwebalire ddala. Onagamba kwagala nnyo naye gwe tokimanyi. That man is just weak. Agamba nti namwagala nnyo naye ye takimanyi. That man is just weak. Onagamba kojja let that man come for power mix. I was also in that situation, but after taking that bottle, I came to normal situation. Now I can take first round like 30 minutes, of which also my lady was complaining about my fucking agamba nti naye omukyala we before yalinga complaining ekyo nga bamala namugamba ddamu ne bamala namugamba ddamu nsisiwulidde. Agamba naye munanga after some period of time bwe yajja nanywa ku power mix nagamba naddamu amaanyi kati akubira ddala akalakatira ddala akuba amatooke ne gaggwamu n'empulunguse nagamba kati omukyala akitalutwemu aba yakongose dda n'agira eri. Ekyo kojja omukazi tamala. Nze nakibinge Godfrey webale nnyo webalire ddala. Onagamba kojja omukyala omukkuse. Nze Anita Makindye omukyala tamumazisa senga mumazisa senga tabiddamu. Onagamba kojja tugambire ku baami bakimanye bajja tuyita nnyabo obusagazi naye tebakyatutuuka. Webale nnyo webalire ddala. Onagamba tugambire ku basajja tebekyefiirako ddala kufuna ddagala bwe batyo bwe babeera. Onagamba nti no kojja I want some help for strong erection. Okay, actually you can just come to the clinic direct. Nchali kuba WhatsApp messages. Onagamba kojja why every after having sex my sperms comes out of my vagina. Kojja I need your help. Please just come to the clinic direct. It is because of blockage of tubes. Onozamu agambia atya. Okay, mola you there because that's when I want to finish that part of. Okay, webale nnyo webalire ddala. I'll be around.
Love nkulabisizaako nnyo weewale nnyo weewalire ddala n'abantu abalala mwenna mu ggwanga bannanga abantu tuveeyo abantu twejjanjabe abantu tweddaabirize ojja genda oteeka ensobi ku muntu naye kati gwe nga gwe omukyalo omufunye just on the 2 months love ekyaliwo omubiri gukyesunga bw'oba tonnadda n'awulira akakonkona emmere akyagibugumya mukalakate it has no problem mukalakate by the way mbakubiriza abaami okukalakata mawogo si kintu kikyamu nti nno oli bw'abanga akyagala abeere nti nno akikwataganyiza onagamba nze John Kayunga yeesuneko kuba omukyala amwagala yeesuneko kuba omukyala amwagala abasinga obungi lutwemu nga ye akyeviirako onagamba kojja is that video true oyina video gyonsirikidde naye sisobola gigira essaawa zino ogamba is it true ndaba nti nno olw'okuba omukazi yakuba amazzi mu bbanga that is true abachala bayina amazzi actually you people you have been sending to me messages. You have been sending me WhatsApp messages, WhatsApp videos, showing me that squatting water. Amazzi gyegali. Abachala balina amazzi. Era omukyala bw'omusanga alina amazzi ge. Nga alina n'obwagazi bwe. Ogenda kera ku makya omuyite n'owakasagazi. Kubanga ye buli bw'ogikoneddemu. Buli bw'ogikonamu yega kuweerawo. Tolinaako kuwannaanya. Ngenza mu messages zammwe aba messages. Turn up to messages. Ate tulabikedda ku message kati. Sindika ku 0705 93 085 esimu eriko kojja kimbo. Nenga nyongero baka kasanti olunaku olwenkya gyendi abantu bange ab'emikono mugende mukono mwejjanja branch y'emikono gyeri nsugule abantu bafu abokubayita ababiri mugende kubayita ababiri nammwe mwejjanja be abantu bafu ab'embala mugende embalala ku Makanising Street Balia Plaza ojja kulaba ekizimbe kyange embalala ku mukono ogwa kkono opposite Balia Plaza genda wobeere nti nosobola okufuna eddagala tweddaabirize uberenga bw'obeera ne munno omanyi omuntu bw'abanga alina amaanyi buli kintu kyonna toyinza kera ku makya n'otandika kugamba mukyala nti nno omukyala ono n'akola bwe nti kyo tekiriiyo beera nti nno bw'oba otrustinga performance eyiyo kyekimu n'abakyala abakyala mutandisa ebikolwa musajja bw'aba munda n'otandika okuwoza mukwano onyumiddwa which means you don't trust your performance. Omuntu yenna bw'oba weekakasa nti ekintu kino tosobola kubuuza nti nno navuze bulungi emmotoka because you also see nti the way you drive kimukakasa nti najja kusobola okukwataganya n'olwekyo omwami yenna bw'obanga wakozesaako ku masturbation system yayenjebuka tokyayina bwagazi sense of human yagaana sex libido abakyala bamu temukyayina bwagazi abalala mutuusa ekiseera n'obeera nti n'ogenze n'onywa eddagala wano n'onywa eddagala wano nene kibeera nga tekisobola kukwataganya ke kaseera nabadde nyogerako okwo n'omukyala omukawa bamuyita Senga Kawoomera simanya ng'ali mukuŋŋaana naye kojja abaami bali batya abaami 217 beekubyemu ttooki masturbation yefuuse masturbation abalala n'abeerawo ye kennyininyini nga ye dakiika 2 anyenyaamu nga gunju dakiika 2 n'agwa eri tayagala wadde kuddamu kumanya kikwatagana na mukyala abaami kyekiseera tuzuukuke mu bwongo abaami kyekiseera tweddaabirize sisitimu eyenjebuse so mukeere ku makya mujje mu bakimbo wa Research Kick and Training Center gyetuli ewakaliga mbakakasa nti no mubadde temu olwokusatu mutera okunga nti kojjotera kubeera mitiyano otera okukola atya no gyendi nenyongera okujukiza abazadde baffe aba St Elvis Junior School kabule mitiyana mujje muwandiisa abaana omuzadde yenna yajja n'atusaba n'atugaa kojja nkitegedde leeti nkitegedde bwe kiti jangu kwatagana ne principal w'essomero jangu ku room number 4 wane wakalige waffe leeta omwana wo omwana gye yewandiise omwana gwe yagadde asomere mu mbeera ennungi abeereko obulungi.